nalabye kino ekikazi kyemakindye nga kimmanyira kino kifuluminyo mukazi gwendeka bwe nkutandika ng'odduka ku poliisi fulufiga ndeka obeera onvuma nze bwe nkutandika okuvuma ng'odduka ku poliisi atondoope maama fulawa ndeka simanyi lwaki buli video gyokola oyagala nnyo nnyegewo newe sitajjira ne fulufiga olabika onjagala buli kiseera onoonya mutabani w'omufu fulufiga tayinza kukola video nga tanjogeddeeko olabika onjagala naye fulufiga obutambi bwo kwe buli fuluma bannange nze nina wano omukazi gwe nninze nuduzize zifulume maama fulawa essanyu eririba mu kibuga banne nga nuduzi kwa fulufiga buli kiseera tugamba owooma naye nuduzi za maama fulawa bajja okwali zifulumya ensi erigwamu ekyekango mujja tegeera ati neza chicken zinyirira awe mulitegeera nti eza chicken zabadde nnungi awe chicken we muli muwera credit nti at least banange nze nuduzi ze ninze mukama za fulufiga awo njagula data ku line zonna MTN Airtel bane Uganda eringira public holiday ezo tuzi ejja kuba public holiday omukazi yannemeddeko nga bwe nyambala pampa ate fulufiga nategere ekikuluma kabina kange nkusinga akabina kyalika maama fulawa kyekikuluma nkusinga akabina mbumbigula ekyeza fulufiga ompalanira my ass ndi musava ndi self contained nina amazzi ono fulufiga yazemu kuŋŋamba mbu nesi bakwaliana gwe fulufiga woba wadiba va mulavu zaffe wano wali wajjofule lutayanga sakwogerera fulufiga va mulavu yange n'aliana eyo ne lutaya sijogerangako ndeka munesi bakwaliana Ssebunya we yali afumbe wange waliyo nze fulufiga mulaba naye azanya psychology fulufiga nga abadde abuulirira chicken naye nga naye yeetaaga kubuulirira chicken muwemuzi fulufiga oli muwemuzi chicken ye yambula mwenna mwe bamu fulufiga ne chicken tewali njawulo bonna police ino bakwata omwe awe mula omulala ye yambula they are the same hena bye fulufiga abuulirira mwenna mwe bamu fulufiga ne chicken omu muwemuzi kali fulufiga agaye mbu omulimo gwokola mbu otunda abula mukazi gwe omanyi Ariana Ssebunya seteze namusaamu gwe geno omubuuza namugjawo oyo omwana ani yali amumanyi after dating me mbu namwesibako twali ku live Ariana yenyini yagati ali lubuto lwange she's pregnant of me iye mwenyini kati fulufiga jo mbambira fulufiga sagala kuza bya simpoke gwe fulufiga toina no dust yogera kubagalana ebintu bya love fulufiga bireke kwate gwe ebibyo bikwase nako bikabya wetubanga twogera ku love fulufiga sirika kwa gwate wetunakudako okudiscussiga your love life netwakaze ya terozijja vako toddamu kwogera ku love yange na Ariana oyo omwana nali mwagala for truth omwana oyo Ariana nali mwagala namenya omutima gwange chat block me nga Junior ndi mu love nze yo mwana gwe nali njagadde kwano ku internet nga woma bane ngalinga yogati nene bamubba ne bamuntwala ko like that mwanda ba mugoberedde hezo oyo omwana bayiza wenze singa sali nti amwe Christian tende molokole mwana nandi moloze I would have bewitched that guy atali yana ne boli tambula toli damufuna musajja alinganze ekyo kyali yana nakugamba you'll move around tolifuna musajja alinganze nakunamira hey numva manti Junior ndi damage
abawala njagala nnyo mukaddiwe mutuukeko myaka 3 nga temukyanyirira mudde gye tuli tubagaana ate mujja kaddiwa n'omuntu lagampaako onoogaana nze sikyagala bawala bakodo omusajja nagampaako omusajja bambi nakola buli kimu omuweeko bannanga okodo wala kitugenda kufa abantu mubawe life is short n'obwana bw'abandi ne mubudingisa akasana n'okasaba sente zaako ne kagaba bambi mpaako gumugoka n'ogaana biwala mwe muli bakodo nze saagala bawala bakodo abantu bakwatibwa ekisa nakavubuka ne kabeera mu inbox yo mpaako okaliddeko obusente mufatoka ati tomwagala nobeera bana abawala muyiga ekintu kimu omuntu mugaye tomwagala instead of giving boys false hope nosoza omwana abandi mu mutima gwewanise enkuba yine etonya namundaga mpaako kumachana nze bana esiri mukodo nze banange nakule ewaffe nze siri mukodo eyazo omukazi yenna nanga juni yampaako nkuweerawo bino byansi ensi tugiryako makoola byansi tekitagwawo nti kigenda kugawo bajjaku era bajja kuziika nakyo kivundo so abantu mubawe bannange londamu ogekale ku lw'obulungi bw'eggulu for the good of heaven kankuweeko musajja gwe n'omuntu bakwanidde omwaka mulamba wanuya musajja asiba mu inbox yakaaba Kenzo nakugamba olunaku president lwe yakuwaana olwe waggwa nali wano Kenzo nembigamba I said it Kenzo nekugamba olunaku president Museveni lwe yakuwaana Kenzo lwe bakuba olabye bwe nakugamba Kenzo ti abantu bali basanyufu kasita Kenzo president yakuwaana nagati gwe seto zikozesa bulungi abantu banyigira ddala era Kenzo wegendereze byolya people are not happy with you wababako sho kati nakulabye banne bya federation binnemye njagala bivaamu banwanisa tebannaba abo abantu mune banyiga ne banaba yimbi muyine ttima tanti bannange tetwagaliza naye ate abayimbi muyine ttima banne ttima eriri mu bayimbi kale president kwogera kwedi Kenzo abantu ne banyiga aba ne boogera ebikankana ne balabanga Kenzo abayiseeko abayimbi bwe mutejjeemu competition nakubana mululu kumwawo sinalaba atafunye sente mwenna muli bagagga naye omululu bano omululu guli mu bayimbi guys bali abaana beeyagaliza buli sente ezijja buli omu azaagala waki mwerwanisa esente za gavumenti nyingi temusobola nazimalawo ate nga buli omu afunye President Museveni buli omu amuwadde ne beeyisanga abatafunangako n'olaba emitima nze mwannema era emitima gye nalaba mu bayimbi siriyimba oli n'alinnya ku stage ono n'atuma dijja abijjemu ono n'agenda ku stage oli n'atuma abawagizi bamukuba obucupa abayimbi mwe abeerwanisa ate kibazizza nnyo emabega ate Kenzo waba abalemeddwa simanyi agenda bayamba banne bali abantu ndoza basooka nakweroga omanyi nti balabika abayimbi bano basooka kweroga ne bigaana ngulaba buli omu ayogeza futwa kati Kenzo ekyakuleetera obuzibu president government esente ozikozesa bulungi walinnya migaati gy'abanene Kenzo abanene bakoowa bali baluse ekintu kyabwe kati gwe yagala sente za campaign bazi mbu ogenze nze bye nawulirako mbu agenda n'ogamba president mbu sente mbu baziteeke mu structure bali tebaagala bya structure buli wokola ebya structure mwene alemu bakkuba kwati baagala order babbira mu kavuyo wobo yagala NRM ekuleme leeta ebyo ebya structure
nti mutekewo structure ebyo tebabyagala bo babbira mu buvuyo era oyo omukyala state house controller akoze nnyo oyo state house controller ye Jenny Baliche that woman has worked kwa yetuukira kati kyekyali kireme ba state house controller abedda nga batuma naye ono ye yetuukira ku ground that woman has worked so Kenzo tosobola wona they are ganging up against you ate era weegendereze byolya sente nze Juni yatonda bangandi wana sinaga kuba masasi mu kabina bagende bankuba amasasi mu matako mbulwa sente za campaign banenze kambeere wano bakukuba esasi mu kabina lya bwerere nange ati sente za campaign sibisobola kyayagala obulamu Kenzo bajja kukuba esasi mu matako osooka otegeere nti olina okuddako ebbali ezo sente za kalulu ezo ziriko bannyinizo ezo ziriko bannyinizo era kuba nti mukyala wo minister Kenzo ekikuyamba nti mukyala wo minister nesi yali toliko backing nti ne president yakumanyi nze Juni yatola ngambeera wano oza sibanyi bagaba sente gye bali ezange teziriyo nakkiriza nze nzikiriza mangu we bali yagala balimpa ezange teziriyo kati mwette mwebaga kawadi zirivu longa fe ekituwangaza mwenalemu twagala bitono nze I care less we bampita oba tebampise I will still support the party wowo yagala NRM ekunyumire jangu ng'oyagala bitono tojja lumwe kubanga ojja kusanga abagaba ne billion onyiige osanga abagaba ne billion 5 onyiige kati nze Junior I'm like my father oba mumpadde oba temumpadde I don't care we shall support the party katubeere eno Kenzo olabye nti ebyekisiru biyamba fe Kenzo twakutunulira nga musajja watu okoze order okoze regions olesa abayimbi babyagala mbu yenda ebana kubbe sasi matako lojjo tege tibali sente enusu babyagala nze Junior sagala nusu akambeere eno ketulya akatono naye mirembe ketulya akatono in peace nze wali wangoba tewali netambulira banenze ebintu byenalemu nabitegeera mangu nze nalaba engeri gye bayisa my dad nabategeera abantu abo ku sente tebazanya gwe pato inagiwagirira eno si wali kati gwe Kenzo olese presidenti omugambe ebituufu banyiiga bakunyiigira kati no bali no bategese ne bannamawulire bekalakase mbu tewabasasula nkubuulira ebiri munda Kenzo nali mu group y'abannamawuliremu nga waliwo abakumamu omuliro mbu bekalakase mbu tewabasasula eri abayimbi abagamba nti sente olyandi wabula Kenzo omusajja watu era biveemu resigninga just resign my brother nagamba nega Eddie hey woli nyawo mugati mbu president yakwe billion 5 billion ayi Kenzo ozanya awozanya buzanyi so my brother Kenzo nabigamba gwalabe ko president 7 nganjogerako sagala njogere nako kubanga ajja kundeetera abalabe bane wano mu 7 kasita kuwana oba owedde nze Junior saga na president yanjogereko njagala mmanyire eyo alieni wazalibwa n'omukisa mwana gwe tukuwalanye naye togwa nzali eni sikini kati nkoyo kuwalana guys olwalero nangiridde alieni sikini sijja kuddamu kukwogerako bubi kisajja goyina omukisa
bannange tulwanisizza alien omwana tagwa abaavu tumuwala n'abagagga bamwagala bannange abaavu nga muwala nyalien kyokka abagagga beesomba buwe so olunaku lw'ejjo zabadde zikona ssaawa 2 ez'ekiro ku Fangoni Forest ng'omu ku basajja abasinga otteeka ssente mu kalulu ka President Museveni avuga emmotoka eriko 001 emmotoka gyatambuliramu eriko 001 eyo bw'ogiraba omanya y'omunene Alex Nabasa gyo yabadde waalien era yagambye agenda teeka ssente mu ghetto alien skin zalonze bannange sajja kyagudde mu ssente wulira ensimbi bannaye wulira ensimbi naye alien skin wavaawa bakulemesa campaign z'NRM kati gwe sente zikusanze waka ate alien wasinga Kenzo alien ye bamulemesa campaign ne kati ye sente zimusanze waka sajja kino omukisa so omunene Alex Nabasa banga yamulekeddeyo miliyoni gabadde nga 2 era ababanja alien skin mwanguwe omugagga yamulekeddeyo ekisawo era mbo alien skin bamga alonde ghetto zayagala bayamba abaamu alien skin kiriza nange nzijeko ku Fangoni nkubuzeeko my brother nze kasitoba ne sente oba mukwano gwange ebyema begatubireke my brother alien ebyema begatubireke kiriza nange nzijeko ku Fangoni nkuleetereyo enkoko nze junior manyi kasita if you have money I come nze sira bambi alien nakuwolereza wano buli kizibu alien kyobaddemu mbadde nkuwolereza ne wano ogusembyeyo tewatta muntu alien teyatta ku muntu bannange nalabyeko nga Minister Balam avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ku chicken nti bamukwate Honorable Minister Balam Minister w'abavubuka yagambye enough is enough ekimala n'agamba chicken akwatibwe oba bu video bubo basibwe ye basooke bamukwate okay the fact is chicken ye kale ne babu video sibwe naye ainate ziri ez'emabega ze bakomezaawo guys ezabadde zinzise ne waliwo abaana abakola bu few moments later abana mwe muli babi chicken bamukozeemu bu few moments later buli bu video bwo bw'emabega nga yekuba olugalo mu kabina wallahi nga tulinawo omuwolereza the fact is ye chicken muzibu okuwolereza because erioka video ke nalabye nga chicken yekuba olugalo mu kabina kati nga ina n'akalala wano wayogerera nyolo omunyo ka video yako kanse ka video yako kanse seza simanya ani yakagasse you guys I laughed nasese no it was very funny simanya ani yagasse bu video obwo naye ka video kanyolo omunyo keka waliriza Honorable Minister Balam ogamba tenafise sikulimba kalika video nga wakalabye toyinza kusigala nga oyagala chicken oyina mukyawa bukyai omwana yakagasse the guy yawadde ka video kali nga video nga chicken ayogera nyolo omunyo guys ejo nakalabye jo sawa musanvu ogwekiro
nabadde nva ku pate ya Brands kati umanyinze we mvuge motoka ntero bera munzeka n'omusirikale n'abasirikale banga abankuuma when I'm moving at night kati nabadde nvuge jjo ku northern musanvu gwa kiro katono ntomere n'okutomera yesterday nabadde mfunya accident lwa video ya chicken je bayita nyolo omunyo kati mba scrollinga bwenti mvuga scrollinga nengwa ka video ka chicken nasese bana that guy chicken bamukwate kati munange. So actually it's very bad bambi for him naye bambi mama wa chicken nkusasidde nnyo. I know how it feels to be a mother. Chicken naye mama wo bambi musasidde mukazi wattu. I know zaala omwana nga losi how it feels nkimanyi nokera ku macha nozaala eryana nabanga ozadde losi naye bamugobye ku Baba TV chicken. I think bamugobye omaye waliwo ebintu byokola mu nsi nga bijja kulondoola kyovula abaana abakajja mu social media eno bambi be careful kati chicken ebintu ebimulondoola yabikola dda but today bimononedde life bimononedde future yabikola anoonya linnya guys tewali linnya mukuwemula. It's so bad for him. Muvubuka muto abadde bami natandise okugatta obulamu naye ebintu byojjokola kyovula aba guys mbabuulira bwoba n'erinnya be careful ng'okozeemu kulinnya just be careful. Ebintu byemukola wano mu kamera tebikoma wano kati aba mukazi wattu mama wa chicken I know what she's going through. Mama wa chicken bambi she feels bad netajja vayachi bagambe bavubuka mwe muze ku TikTok nga munoonya amanya naye muganoonye mu bulungi. Oyagala oberenga Tamale Mirundi Junior mugende guys mukole wano ku internet buli gola bayina sente ayina omulimu gwakola. Social media tewali sente wano tewali sente just social media kyosolo gifunamu kufuna mikwano naye kati abaana muli kuno ku TikTok olaba Junior aguze motoka nawe nodduka weyambula ogule tebikola bwe bityo. Ffe tulina emikwano guys solo gende wa Genosale nampe $7,000,000 gwe tazikuwangako nze yazimpa. Solo gende wa Geno Mozi nakwogera naye recently 1 week ago nabadde ku office ya Geno Mozi embuya nga mpise kalifa watu abe mulaba life je tulivinga. It's because bazadde baffe bagikolerera our parents nekati oli TikToker oli mwavu oyagala living life ya Junior oyagala living life ya Kasuku oyagala living life ya Sakoze Faruku but abantu babadde webbanga. These people have been here for long. Eyo mwana nojja kati banange tuleme kukopa ekituleetedde TikTok obuzibu kukopa life zitali zammwe sente bakola nkole mugende mukole ffe tubadde wano naye banange nze ffe tetuli baseegu no nze ebintu by'obuseegu byannema era kyovula aba buli ayingira ewanga akeberebwa. Ffe tukola ebintu ne mga atweraga we do things oyo Junior yeeraga nedda ensimbi abantu tebatwagala kyovula abantu twabeesalako chicken ekibaleetedde obuzibu muli banaku mubeera mu banaku abanaku balina emitima emibi kati obeera awo nga balaba oyina future ne bagyonoona bwofunamu erinnya va mu bantu ne chicken mu abazunga ku mikolo mulya mulinga bugologosi bajja bba wano obutwa batikitoka ne mwenjeera mulinga nzige
kati ekiddako mugenda kulya butwa ne mubeeramu ebyo bigurupu ebitalina makulu. Isolate yourself. Abantu baagalire wala. Gwe fo tulaba ku mikolo emeka oza kupate tebatuyita. Agoloza junior pate meka ze bampitako ondaba ku meka because nategeera eno social media abantu baatwagala tuli wansi. Kati chicken wawa abantu that line okukuba gwe waba wa masasi chicken gwe wenyini ewawa ezo video zigenda kulondola n'abaana bo kwa kati chicken tewakyali company egenda kuddamu kuwa mulimo. That's it. Immorality embi bannange ekuba future. Immorality tojesemberezanga. Ekintu kyonna ekirimu okulaga obwerere bwo bannange tukikolanga kikwonoona mu bantu n'abaana. Kati abaana ba chicken bajja kula nga tataabwe yekuba olugalo mu kabina. It's bad, by the way. It's bad. Era mama wa chicken kyenkusaba bambi towolereza chicken. Just sirika. Omwana wo wale mumubuulirira. Omwana wale mumutegeera nti ebintu byazzeemu birimu abalabe. Mama wa chicken gwata akola mulimo gwo. Abaana amanya gabatuuse ku bwongo. Kyekizibu ekiriwo. Bajja mu kamera ze batategeera banene simu mbi. Esimu mugikozese bulungi. Esimu gikozese bulungi. Ene simu esobola okusuula. Neti wali muntu gwolaga bu video obwo nasigala nga tanyize. You guys, parents banyivu. Abazadde banyivu. Balabanga gwayonoona abaana baabwe. Kitegeera so bambi si kirungi. Naye nga ba tiktokers mukikirize nti abamu muli banaku. Mudde munoonye ssente. Mukikirize muve ku competition. TikTok kyeki kusuza ekyanja. Kiki ddala mulimo kigwokola ogukusuza ekyanja. Video z'aba YouTuber nga tezifuluma. Lwaki z'aba TikTok? Because mwetadde mu life etali yammwe. Nosanga TikTok asula kyanja. No mugamba kati mukwano okolawa. Muli mukusamba mipiira mufo ky'okunoonya emirimu. Muzunga nganzige. Ku myaka jongo oli muvubuka ng'olina emyaka 27 mpaka ku 3 okyasamba omupiira gw'ekyalo. Nze junior nkola ebitaliimu ssente. How much money do you get? How much? Osookodde embalala oyasaamirire. Guys get jobs. Wana abantu bayinira emirimu. Nze junior mugamba sikola. Mbusina milimo. Naye bw'olinoonyerezaako ojja tegeera gye nkola. Mbalaba nnyo wano. Johnny y'okola ddi? Okola wa? You will know where I go to work. Don't worry. Si buli kimuntu kibagamba. Muli babi. Muli babi. Kati chicken. You tried to prove people. Ekikula mangu kifa mangu. So abantu babi. Nayo no muvubuka ye yabadde anyenye ekiwato ye yani. Kwa muka video ndaba omuvubuka anyenye ekiwato. Ne babo muvubuka adde bambi anyenye ekiwato. Oyabadde muka video ngaliwo nganyenye ekiwato bwati. Ne banange. Obutambi bwanyumidde. Omwana yanyenyeze ekiwato. Nakinyola naki. Yalabbi. Oye yetaaga mudali. Era ateekewo lessons ez'okunyeenya ekiwato. Nambi yabadde akinyeenya. Ne all in all eminyo gyammwe ate sifa ababazaala. So tetujja kubateekako. Guys, wano ffe tetwajja buulirira bantu. Oli wa muniyo gwo. Eminyo gyammwe sifa ababazaala. Wano buli omu alina ebizibu bye. Busoke. Hey. Mama nabalabye olwo kati. Ne mama abasiyazi nga babadde bangi.
kasita abasiyazi batabba musajja be babaddeko obungi mama embaga yabadde nalabyeko mwanyina Zekimulaavu nendabako sisita Jowero we Parzani Cookie embaga basiyazi be badde basingako obungi nzoga yabadde union nkomaawo mama bye byali bigenda okunsibya luli ate nzire misango Junior kankomaawo luli bali bantu wala mukomera nga ne file ewedde mama nalwesti nga ziwedde ke bagende ku edikota za side olonno nanti banoonya mikono nga ate gye balaga gye nasooka wenva we baali balinnya nange nno nali nsubiddwa ono ne zireeta bino bi YouTuber embuto zibiringa ng'entaana Junior awedde bagenda musiba omugaga yagambye Uganda ketwaberi mateeka byakomawa maya arrest yakomawa mudanga mune mumanyira wamuloza ndirevo zamu amanyi mwalaba jegali mwalaba amanyi jegali yangu we reporting ku police nalinyayo goza byoma maraga musiba batyo nga bwolowooza. I'm not a person to joke around, by the way. Shiri muntu wakuzanyirako buno bu TikTok bwamwe bumumanyira. When it comes to fight for my rights, everybody knows I can defend myself. Setaga lukisa. I don't need validation, justification to defend myself. I can do that. Gemajaga nkuma. That's the army that is protecting me. Now we genda bakuwe. Nzenga ni murutalonzi. By then this country people can stop me a few. When neboza kondabe. Andi mumanyira abantu. Muloza mwagaga walira nsi yonna. Gundi mugaga ali sana. Mubugaga bwe buyambani. Yabiyamba mwe na family zamu. Obo ina sento bato ina tetwagala kumanya. Kati toveyo mu America, simanya UK, simanya Australia. Nze mulabandi mugaga tobi tobulira. Tobi tugambe ebyo. Fe twala bala badda sente. Nze I have seen money. Nakulira mu sente. Era mulo Junior avuge motoka apya obadde agala mvuge ki? Mvuge wirubaro. Hema seta azijjawa nyoko ye yazimpa. Jajjange yali akolanga bamwe begadanga kati ombuza sete genzija. Wada ambere bubi. Mabaize we mwakafuna sente. Mwe family za mwani azimanyi. Who knows you? Who knows you? Kunze nawe nga twasibye setu anasoko ani asokola ba president. Tusibe setu anani asokola ba genocide between me and you. Kati no mumanye level zamu. Saa kumanyira. Ekyo mukimanyi. I don't tolerate nonsense. Nze siri buno chicken obutunde eminyo. Nze nkolera government. I'm a government worker, a senior officer. Don't joke with me. Nzo pita buno obutunde eminyo buno bwana bwa TikTok obwakaja. Mbadde ku social media emyaka mukaga. 6 years down the road ndi one. Singate bansibadda. Omaya bagadde okunsibagwe. Nekine ekikazi kye makindi kyantwalako ku police. Nga fire wedde nakube simu ejo. Yali esimu ejo. Sefuko ne bebe anuna kyemba saba mwe musoke muyimirize. Tusoke tumalirizeeko omuku omu. Mutuleke tu dissectinge obutambi bwa chicken sefuko. My brother soka kati olindemu. Munaddamu edda. Tuli ku butambi bwa chicken kati. Sefuko ne mukazi wo musoke mutuwemu break. Nera sefuko abakazi babera bakunoonya akoki. Kubanga bakuvuma. Ngabo oli omusiyazi. Mukola ki makaga sefuko. Bwaba musiyazi. Mukola yoki. Guys, gali amakaga sefuko. Abawala abanaku abatagala kola. Mulekerawo omuntu okubayamba n'abasuza ne mukifula it's the right. Abawala abanaku abatagala kola. Stop thinking nti omuntu wakuyamba it's the right.
oteekeddwa okuyambibwa. Omuntu nga bakyakusuza Kampala kuno toyina audacity kubuuza nnyini nju biki byakolera mu nnyumba ye. Ke kamanyiro k'abaavu. Bakusuza obuuza nnyinimu oddaddi. Eri ennyumba ya Ssefuko yagisasula. Mudde wammwe. Temutwasamira. Era nze Ssefuko yali apisa bubi wali onoonyaayo ki? Gye bakuzaala ebijja bya wammwe biri wa Ssefuko. Stop thinking nti abantu bemusanze ku makubo bagenda bayamba. These days abantu kati they are users. Omuntu akuyamba ina kyakufunamu these days. Ne obadde wa Ssefuko olya onwa. Toyina nazikupangisa nyumba oli wano otubulira oli musiyazi mu appreciating abantu ababayambi. Start appreciating omuntu bwakujja ku street nakuteeka makage. Ate notandika okwogera ebintu ebitagasa. Guys, mugenda bulwa ababayamba. Ate if you feel omuntu akosuza owulira byakola tebikunyumira genda. Mwewe value. Abawala mulekerawo okulwanira abasajja ku internet. That's being cheap. Nodda onolwanira omusajja. No, don't be cheap. Omuwala yenna kola ekintu kimu. Just move with your life. Stop mulekerawo okulowooza ati abasajja yenkomerero yensi. There are women who are not married but they are living a good life. I don't know lwaki Uganda mwakikwata nti essanyu liri mu bufumbo. You can be single. Osobola okubeerawo ng'oli single naye ng'onyumirwa obulamu. Ndi maka gange wano tewaliwo omukazi. Siriiwo. I'm in my home. Eno ennyumba yange nze yagizimba. Ndyanwa neebaka. No woman here. Nyenda kafe java zinendya byenjagala. Nako wekwegoba n'abantu. One thing kyesitagenda kola kwerumya mutwe n'abantu besazaalibwa nabo. I can't accept that. Lengera bonna obuwala obuli kuno ku TikTok obutwasabira muli babi bazibu. You are ugly. Nkwano genda weefeeko. I soap the living God. Wolabo obuwala wano obutwasamira. Sibe babi no mo. Gwata zada kwagaliza muganda wawase. Nebudano nebwemola. Hey no, I met this guy. Oluzungu lw'obwavu. Genda okole. Muve maka g'abavubuka. Temutumanyira. Twazaalibwa nammwe. Some of you obufumo wefudde orphan. Olinga mulekwa. Oli mbufumbo oyagala bakulabirire bagulire nika bagulira nawe bagulire lipstick bagulire lipshina bagulire sibanya pads mu nyumba yani in his house. Genda kusanyu baby zomba kulabirire. Temutwasamira. Baninze nkoye obuwala obuli cheap. Okudanga kuno ku social media ne mwebuza amagezi. Bakuchaye. You fall in love with wrong people. Oyagadde omusajja instead of accepting omusajja gwe yagala wakola ensobi wafuna damage. Omanyi damage ku TikTok wano waliwo damage z'abasajja. Kasita omusajja inaabirako erinnya ly'ekisolo totawaana mwannyinaze. Omusajja atalina mulimo. Gwe omuntu n'abeera ku TikTok Monday, Tuesday, Wednesday ng'ojja ogwa mulaavu n'oyo. Ayazaala baana ba TikTok. Do you want to produce kids that are TikTokers? Ukera kubacha omusajja asamba mipiira gya kyalo. Mubagenze kusamba mupiira oyagala oyo. Abavubuka bali mu owino gye bali bakola. Abana bali ku Ham shopping mall bayina amaduuka. Nze kye nalaba kubala temwagala basajja balungi. You don't love responsible men. Abawala abali kuno nze simanyi kibaluma. Kuno kuliko abalenzi abategeera temubalabawo. Mwagala bana aba fake life abagenda okujja akulaga akamotoka bamubanja. Abantu bali social media. Marriage is social media. Mulekera okufuula life it's about views and shares. The people are private. Nga negwayagala temumumanyi but they are happy. Wano buli omu atijja ng'oleeta embaga ku social media otulaga gw'oyagala bitugasa eki? Bitugasa eki? Otimbi oguwala gwenzi bagukubyeko ate okaaba. Guys, mulekerawo okutimba abantu bemwagala. Love is not Snapchat. Otutereddeyo oluvubuka lusiyazi. Oza my man. Go tulaga musiyazi Kampala yonna emumanyi. Kati gwokuba amameme ana omusajja antutte akututa akutwala wa nyabo. Abamuli ku bomu ze mutuddeko. Some of your men are women. Babula kwambala sikati. Ne muli ku snap. No hat. My man. Mulekeraawo okutukuba laavu zammwe. Be mutulaga tubamanyi. Kati ono mwana baby Gloria. Yafuna omusajja ali makanika mu ndeeba, makanika wa Benz gwe yazunga naye.
Hi man. Wavuka yali akanika benzi munde bamumanyi that boy. Yatwala baby Gloria. Eyo no nayo love bweri wangala. Mainze njogera ebintu era junior mulogo eyo bweri wangala. Ndaba Nazara yagiteeka mu amanyi. Mama bala bamufumbiddwa bavubuka anti mama wo kubanga tayagala kuswala ku kyalo nti wadiba. Asibo mwadiba. So just doing it for your mom. Mama angasanyuke. Ne toyinawo musajja. Toyinawo musajja mukwano. You don't have a husband. Just ochikola kulumya basenga abo. Anti bakugeyageyadda. Na kyalo kukakasa tiwali omukolo. There is no function. Junior, you a sadist. Sina gwe nganya kuwasa. Ebyange byagana gwefuna yagenda.